buli muntu avaayo n'andaba agamba oli mutabani wa Wisdom Kaye ne baganda mbadde nsaba buyambi. Tebasinga okugamba nti nfaananya Kaye feesi yange n'ebigambo angi feesi nti kala like feesi etya buli kimu nti tufaanaganya tulina engeri gye tufaanagana mu feesi nti n'embeera n'ebigambo bwe bityo. Oba tunuulidde ennyindo eyo n'eya Kaye Wisdom olaba nga efaanagana? Nze nange bwe neetunulamu ndaba amaaso entunula ye nga mufaanana muganda wange. Buli kimu. Yes, eba. Naye nze bwe kiba kisoboka ezogenda ku DNA njazissaamu n'ekituufu nga ntegere taata wange mwana olumu tubonaabona boyi lwa bintu ng'ebyo. Muganda wange yonna gy'oli saba otuuse obubaka buno ku mukulu oyo ne famire ye. Mukatambi mpulira ogamba nti ogenda kukeekolera. Anansonyiwa okwogera obubi baŋŋambye nti nayogedde mu bubi nga bumanyi nti ffe tukulidde mu ghetto nga bumanyi abazadde tetusakula na muzeeyi wange musajja. Bamuyise na boyi. Ansonyiwe era nalabye mu comment section abantu bangi kyabanyiizizza naye mbadde nsaba muzeeyi wange Wisdom Kaye ansonyiwe ku lwekyo naye nga sente zo tezisobola kumbula. N'abaganda bange bangi ne basente zimbuze basobola okunyamba ne bansonderako naye ng'ekikulu ntegedde amazima. Abantu bambuuza lwaki babeeranga nnyo n'abayimbi naye nti bwe bandabanga balowooza mutabani wa Kaye buuyo era kinyweseza ebyokunywa bingi n'ebyokulya. Weeyagala n'okweyagala mu Dubai omwo? Lwakuba nti kati bwe yagala Wisdom Kaye ebyaddala nange abanjagala kati nina feeling eyo muganda wange. N'abaana weefunira ku lwa Kaye? Muganda wange sijja byogera. Eyo sijja byogera. The Answer Channel, a solution to every situation. Ekintu kino kinumidde ebbanga ddene. Zize nga baŋŋamba abantu bonna nti Wisdom Kaye ye taata wange. Okitegeera nga ngezaako okubuuza maama wange ng'abibuzaabuza. Wisdom Kaye mukubidde amasimu mangi yagaana okukwata amasimu gange. Era nga ne bw'olengera namusalako wano e Lugogo. Ne mugamba owaayo 5 baŋŋamba ye gwe muzadde wange ne sibitegeera. We nalinga e Uganda nga wengenda ku geeti ze nga bangoba. Kitegeera buli muntu avaayo n'andaba agamba oli mutabani wa Wisdom Kaye ne baganda mbadde nsaba buyambi. Manya abo abasajja abeefula baserebu bagamba mu tebalina ssente. Naye nze bwe kiba kisoboka ezogenda ku DNA njazissaamu n'ekituufu nga ntegere taata wange mwana olumu tubonaabona boyi lwa bintu ng'ebyo. Muganda wange yonna gy'oli saba otuuse obubaka buno ku mukulu oyo ne famire ye. Kitegedde baganda bange mbadde nsaba buyambi bwammwe leero nange muntaaseeko. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Kwanirizaako nnyo najjo osinzira okuba ate ng'otulaba omukutu gwa The Answer Channel. Kubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga. Era ng'ogenda ku mukutu gwa YouTube n'oteekamu ekigambo DA, n'olekawo space n'oteekawo answer, n'olekawo space n'oteekawo channel. Ojja sibadabu nnyo okuba ate ng'otufuna mu ngeri emu oba endala. So no, muganda waffe omukutu guno gwali guyitibwa Uganda byogera akaseera ak'emabega kaawo ne twakyusa ne tugufula The Answer Channel olw'okwagala okusigala nga tutambula ffenna mu ngeri emu oba endala tukwata kasavu kanyama mu nsi ezeetoolodde mu ngeri emu oba endala. Wiiki eno ebaddemu omuntu videos nnyingi zibadde bazimpeereza baganda bange ab'enjawulo oluvannyuma lw'okubeera nga waliwo akatambi akafubutuka mu nsi emanyiddwa nga oba mu kitundu ekimanyiddwa nga Dubai. Era akatambi kano nga kalimu omwami amanyiddwa nga Success Bivuga ng'alajjana era ng'ali mu kunoonya obwenkanya ku kitaawe. Ye gwalumiriza nti kitaawe oluvannyuma lw'okufuna obubaka obwo obw'enjawulo ne bajja ne bampeereza akatambi ako. Bangi nnyo baganda baffe naga nti gwatula ne taata w'omwana ono oba ne Kaye Wisdom, lwaki tonoonyako ku bwenkanya omwami ono nasobola okuba te ng'afuna obwenkanya. Ndi so humbled wakati mu kuyita mu bantu ab'enjawulo bakwano be wali okozeeko nabo
mwami wali omusiraamu bamuyita Jaffa I think so. X Media. Yeah, so oluvannyuma lw'okunoonya ninga omusajja ono nkoze ntyo mufuna bwe ntyo nese okwate nga mufuna. Muganda wange nkwanirizaako nnyo era ensi eyagala okubate nga eyagala okukulabako saako n'okukutegeera embeera nga bwegezaako okubate nga etambula. Gwani ssebo? Amanya nze Success bivuga ku internet ssebo. Naye nga matuufu gwani? Nze Kennedy naye engeri gye sitanategeera muzeeyi wange bulungi sisobola kwogera lya kika muganda wange. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Wazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa 25. 25. Yes. Wazaalibwa mu kitundu ki? Nze. Nzaalibwa mu Luweero ssebo. Okay. So okusinziira ku katambi akafulumye nga kalaga nti oli mukulajjana. Onoonya kitaawo, taatawo tomutegi. Taatawo bakugamba nti bakwano bo abantu abakuli around bakugamba nti gwe ne Kaye Wisdom, omukulu ka Wisdom temwawukana. Yes sir. Soko ombuuliremuuko ng'otunuulidde awo ku face yo, kiki kye basinga okugamba nti kino kyofaananya Kaye? Yasinga okugamba nti nfaananya Kaye face yange. Face efaanana Anji? Face nti color like face etya? Buli kimu nti tufaanaganya, tulina engeri gye tufaanagana mu face nti n'embeera n'ebigambo bwe bityo. Oba tunuulidde ennyindo eyo n'eya Kaye Wisdom olaba nga efaanagana? Nze nange neetunulamu ndaba amaaso entunula ye nga mufaanana muganda wange. Buli kimu? Yes sir. Okay. So bazadde bo be maama wo yaani? Mama wange Namale Florence. Ayinanga emyaka emeka? Ani mama? Mama ayina emyaka 35. Okay. Yabeerawa? Mama abeera Nankulabi. Okay. Bukyobeerawo wali obaddeko Nankulabi oba mama yeesanga ali Nankulabi? Mukuliddewa? Okuliddewo obulamu bwo obukuliddewa? Anti muganda wange engeri y'embeera tukulidde wangi. Yeah. So kati temera obulamu bw'engeri gye buzze bubeeramu. Gye mbadde nzija mbeera oba gye obadde bubeeramu. Nanti mwana muganda wange gye nkuze ne mukadde ngera sene tewali bulungi mbadde mbeera wangi nga omanyi nti osobola beera mu kifo kimu muganda wange olw'embeera. So obulamu bwo buzze bukyukakyuka butya like obadde gwani? Andi nze nabeeranga Luweero kitundu bakiyita Kangave eyo mu kyalo. Gye nava ne mbeera kawe Nankulabye ne mbeerako mu Lusanja kakati essaawa kujja eno ate ngezeeko e Dubai. Okay. So akatambi kano wakakoledde ludda we watuufu? Katambi kano nayagala dde okukakola naye nga sinafuna buvumu nga nkyabyebuuza nkoze ntya era nali nakakwata dda naye nakakata. Okay, so oluvannyuma lw'okukola akatambi kano kiki ekyazzeeko era kyekigezaako okubate nga kitranspiringa into your life right now? Era osinulira mu comment section abantu abasinga baŋŋamba nti Wisdom Kaye ndi bataata wange. Abasinga bane baŋŋamba lwaki tobuuza mama wo n'akuwulira ekituufu. Kyanyambye nti akatambi kano ka trendinze nnyo era kabadde ne shares mpitirivu. Baganda bange bantaasizza ne basharinga vidiyo eno. Nalabyeko muzeeyi wange Wisdom Kaye nga akapositinze ne tannavaayo kwogera. Kwogerako. Omwenyumirizaamu bw'omutunuulira bw'otyo omwenyumirizaamu? Mwenyumirizaamu nga kitange kuba kakati nga nze njagala mmanye amazima muganda wange kirumanyi okubeerawo nga tolina muzeeyi. Maama we yakugamba ki? Mama wange abibuzaabuza naye ate sobola munenya ate sobola mulemerako kuba ambeereddewo sobola ate beera ng'abaana abalala nti maama biki kuba mukazi ambeereddewo kuba kakati n'okujja eno yagezaako okulaba nti anjija mu mbeera y'okubonaabona andeeta eno ngezeeko kati sobola kumucungacyunga buli kimu omusooka ne muwamu obudde nga bwe yaŋŋamba. Yeah.
Yes sir. Eza DNA olinawo mmeka sofa? Kuba mukatambi mpulira ogamba nti ogenda kukeekolera. Anansonyiwa okwogera obubi baŋŋambye nti nayogedde mbubi nga bumanyi nti ffe tukulidde mu ghetto nga bumanyi abazadde tetusakula na muzeeyi wange musajja. Bamuyise na boyi. Ansonyiwe era nalabye mu comment section abantu bangi kyabanyiizizza naye mbadde nsaba muzeeyi wange Wisdom Kaye ansonyiwe ku lwekyo naye nga sente zo tezisobola kumbula y'abaganda bange bangi naye ba sente ezimbuze basobola okunyamba ne bansonderako naye ng'ekikulu ntegedde amazima. Nali mbaddeko mu situation oba mu nsonga ze zimu ez'okunoonyeza abantu obwenkanya ku by'abazadde. Yes sir. Mukulu Kaye mukwano gwange era tusinzira naye wano eno era wenva ku gwe ndowooza nababukedde kuba tugikoze kiro eno waffe njasobola okuba te nga mulaba munoonyeeko tukwatagane naye. Naye ekikulu mu byonna omuntu yandibadde yeebuuza ofubutuka wa like from nowhere. Omuntu yayinza olowooza nti waliwo akuli emabega. Tewali andi mabega. Kiki ekigendererwa kyo gye kiri? Ekigendererwa kyange abantu bangi baŋŋamba nti Wisdom Kaye yandi bataata wange simanyi baba balina kye bakimanyiiko naye abantu bangi bakiŋŋambako. Kati ye maama wo akugamba ki? Ne maama alinga akimanyiiko. Maama wo? Yes sir. Ky'osinziira ku ki? Anjira nti we njogera naye nengezaako bbe omubuuza alina engeri gy'atunulamu. Omubuuza ku Mukulu Kaye? Ati mba nina omubuuza mumanye kwa kakati muganda wange nkuze. Tomanyayo taata wo yenna yina mulala? Nina gwe mumanyi. Naye? Temufaanagana? Tetufaanagana. Taata wo wakeera ku makya n'alaba akatambi kano. Ne ke wakoze. Yes sir. Nga yakimanyi nti ova mu ye. N'akulaba ng'oyogera kino olowooza ki kyayinza okulowooleza? Byeni ekyo ekikulu yeekola buli kimu muganda wange. Lwaki mu bantu bonna bonna weesibye ku Kaye? Ebyaddala muganda wange si kumwesibako bwesibi simwesibyeko bwesibi naye njagala bwenkanya njagala mmanya kituufu. Bwe nabadde nkebera profile yo n'obulamu bwozi otambuliramu gw'omu ku bantu abazibe ku ebifaananyi n'abayimbi ab'enjawulo omuli Fefe Busi n'abantu abalala bangi nnyo bozze weekubye ne bapalaso baani. Era ekyo kyennyini kyankonekitinga nnyo ne basereebu nga bamanyi ndi mutabani we. Kyannyanguira nnyo okubeera n'abayimbi kuba abantu bambuuza lwaki babeeranga nnyo n'abayimbi naye nti bwe banda bange balowooza mutabani wa Kaye buuyo era kinnyweseza ebyokunywa bingi n'ebyokulya. Weeyagala n'okweyagala mu Dubai omwo? Lwakuba nti kati bwe yagala Wisdom Kaye ebyaddala nange abanjagala kati nina feeling eyo muganda wange. N'abaana weefunira ku lwa Kaye? Muganda wange sijja byogera. Eyo sijja byogera. Olidde mukyuzi ku lwa Kaye kubanga nabadde bagambye nti mwami wa Mpombo restaurant Aji. Yes sir. Ng'agamba nti singa okakasa nti oli mutabani we. Yes sir. Omulimu weeguli ku Mpombo. Amiina sir. Naye ekikulu mu byonna kiri nti ofubutuseewa mu ngeri ki? Ekibuuzo okukola akatambi ako kubanga nze nkulabye akatambi kano nkakoze nga nkajja ku mutima gwange nze simala gakola vidiyo naye ozzenga okola obutambi bwennyana ku nuupu tovaayo buli wabanga omuntu akuwadde obudde n'akutegeera akulaba nti yeggwe omu ku bantu abadde badde banoonya attention mu buli mbeera finally oyinza okuba ng'ogifunye naye famire y'ogireseewa already nze sinoonya attention muganda wange era nze ebintu byenkola era oba tonneegenderereza abamumanyi nze sikola attention. Kuba attention kintu kirala kwa kati olaba ne wane Dubai ngezaako laga abaana liyo life ye Dubai sigezaako kubeera mu bulamu bwa fakinga kwekubya bifaananyi ku bizimbe ebitali byange. Kitegeera era ngezaako ne ngamba omwana nti muganda wange ogenda kujja eno ng'osima binnya mulage ekituufu awo mba sinoonya attention. Abamanyi bakimanyi mbabuulira kituufu kiri ku ground bamanye nti eno ebintu byokye embeera si nnyangu.
Gwokola buli muki? nze ndi mu warehouse. Okay. Omusajja yafunye olw'oluvannyuma lw'okufuna empapula juzi ne mutandika okumwesibako mwagala mwe mutuuka e Canada. Kati otandise okugamba nti oli mutabani oyagala akuteeke mu mpapula ze. Ekituufu nina ebirooto bingi sagala tuuka nti era njagala otuuka e Canada naye ate ekyo sikirowoozangako kuba nze sirowooza ku bintu bye sitannasobola ku affordinga. Era kakati nalowooza ku Dubai kuba $5,000,000 naye nsolo zitetenkanya. Naye kakati sinnalowooza ku by'e Canada kuba sirina ssente. Era siyinza gamba nti nakoze akatambi mujala kujja Canada. Fine n'ekirooto ekyo. Naye nze sobola kudda wano kati essaawa ze sobola kunsanga nga mmanyi eby'emmotoka kuba sirina ssente zaabyo. Era ojja kunsanga nga njogera ku by'amapiki kuba nsobola okuyiyayo ne ngula kapiki ka $3,000,000 muganda wange. Okay. Just nze njagala bwenkanya ng'erawoze onnyambe badde nsaba message yange ogituuse. Ngenda mulaba era bwe mba mulabye ebigambo byagala nsooke mugamba ekisooka kiri ki? Badde nsaba anzikirize tugende ku medical wabanga wa family ali Canada. Simanyi naye tumanyi oba alidde essaawa yonna naye ng'ekituufu akitegedde nti oba walikomerawo e Uganda tugende ku musaayi wabanga ye muzeeyi wange anzikirize anzaali mu kika kye. Olina emyaka 2. Yes sebo. Maama wa alina emyaka 35. Yes sebo. Kaya alina emyaka 36. Yes sebo. Bikwatagana? Bisobola okukwatagana mu ngeri emu oba endala. Ono aba Kaye yazaala alina emyaka 16. Ebyo byonna muganda wange bisoboka. Okay. Mpulira. Yes sebo. So we mulaba mugambe nti mukulu Kennedy atanabategera linnya lye lyakubiri. Yes sebo. Ayagala akuwa erinnya. Ambale saagala ampe erinnya ssaawa zino nga tetunnagenda ku musaayi. Naye ng'ebyaddala 70% nsuubira okuba nga ye muzeeyi wange. Ogambye 70%? Yes sebo. Osuubira okuba nga muzeeyi okusinziira ku bakwano be kye bakugamba so si maamawo? Ne maama engeri gye mubuuza tabinnyonnyola bulungi kyewala nvuddeyo ku intaneti nfune obwenkanya. Alright. Mukama akunkumire. Era ennaku olw'enkya bwe naaba nfunyeyo omwaganya nga ayagala okwogerako naawe taatawo sebo tujja mukuwa. Naye okusinziira ku ye aŋŋamba nti ali puzzled like bamuweereza ebintu bingi nnyo naye nga tapiina ku mitwe n'amagulu. So in case of a disappointment nga tofunye ky'oyagala wuzzaako ki? Era muganda wange mba njalemerako njagezaako njasaba paka waalikkiriza kuba kyensinga okwagala saagala disappointment. Naye nga oli mukalu nnyo. Siri mukalu muganda wange. Okay. Eri bannayuganda nga tusiibula nga nkuta. Kiki oyagala otugamba kati kusinziira ku katambi ke wakoze? Badde nsaba baganda bange Abannayuganda bantaase buli amanyi ku Wisdom Kaye ne famire ye bantaase butaasa bamuneegayirireko annyambe tugende ku musaayi. Toyagala ssente ze za kuteeka ku musaayi? Saagala wabakkiriza sirina buzibu kuba atawo mbanyi. Oddayo ddi e Kampala gwe kubanga alina eddwaliro lye eriri lyasobola okusindikako ne omusaayi gwe yaguteekawo awo. Ekyo kye kisinga obukulu. Naye nze nga siraba bwe mufaanaganirako wonna. Muganda wange olabika olaba bubi. We woowulira ddala nti omuntu wakulabako awo Kaye takuggyako mu maaso? Feesi yokka. Kuba kakati oŋŋambye ebaziri 7 obadde wakava mu tulo. So mbadde sinaba kwebaka. Anti kati oyinza obba ogikoze okooye naye kakati gwe osobola okwetegereza obulungi. Enkya. Nonneetegereza bulungi newetegereza ne Kaye wano weetegereza ebikolwa byange neweetegereza n'ebya mukwano gwo. N'ebiki nyambala njogera kubanga ali Canada kiki ekikusikiriza? Ennyambala tetufaanagana kuba nze byayambala ate sinabituuka kerebo sinagituukako.
Kuanda musajja wa bikalu ate mwana nze ngeri gye sitalina ssente bikalu sibisobola. So mu byonna olabanga yoyo singa Katonda amukukwasa nga ye taata yoyo asaanidde. Sina gwe nja gamba nti asaanidde nezija kinjagala bwenkanya. Kuba muzeeyi wange waba mu Kayumba Kasubi ekikulu kuba na muzeeyi. Sijja gamba nti sijja kyogera bwe ntyo. Woyingira mu maka ki kyoyagala otandikirako ng'oyingidde mu famire? Nze sina kyenteesa jasinze kasita batansosola. Sina kyembateeseza. Okay. Ab'e Dubai oba ndabira. E Dubai era bakwagala nnyo bakutumidde. Ya. Era bakwebaza omulimu guno gw'okoze. Kuba baagala bisakiti bivuga wano mu Dubai. Ne banno bakomyewo bali awo? Baganda bange tebannadda bonna bagenze kukola, abamu bagenze kuba migugu. Sima binnya bali mu construction. Okusima ebinnya construction. Bwe bulamu obwo. Bulamu bukaluba bwokyera ddala. Kutya? Obeera mu kasana nga kali 60 degrees. I feel you. Kalifa bali mweyawusa amagulu galinga agalimu omuliro otambula yange okutamya saa 12. Kati nkusanze ogenda wakazuukuka? Onsanze mbadde ngenda kukola nene embisazaamu engeri gy'ongambye nti onjagala kwa kyekisinga obukulu olunaku lumu terunemesa kyenjagala. Okay. Omutwe gwateredde? Ngenze ntereeramu. Guvudde ku musana? Musana. Nkama akusaasire akuteeremu obwangu na buli kimu kyokola. Amiina ssebo. Njagala kusiibulira wano baba. Neyanza nnyo neyanze. Mbadde nsaba abaganda bange information eno etuuke ku mukulu Wisdom Kaye ne famire ye. Oyagala kugaba namba ya DNA? Kyensinga okwagala. Ebyobugagga nzo oba sibyagala nnyo kuba mmanyi nsobola okukola. Okay. So togenda kugaba namba ya DNA kusondera sente zirina? Sente zo nzirina. Amiina. Akuume. Akuume neyanza nnyo muganda wange. Kale. Yes, sir. Okay, baganda baffe mwena bwena gye musinzire okubatera mutulaba mwebanye mwebalire ddala. Tubadde ne muganda waffe Success Abivuga ng'emanya ge yeeyita mu Dubai. Omukulu ono akatambi kafulumye nga batugamba nti nno ali mu kunoonya kitaawe mukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom. Kaye Wisdom tuli naye wano e Canada era twajja ndowooza kati myaka gigenda mu 2. Era y'omu ku bantu abali wakati mu kutambuza ekiri e Bulaaya life tutambuliramu wano tukola naye. So ebimu ku ebyo ebintu ebimukwatako oba ebinkwatako sometimes babimuweereza aba oli awo nange ne babimpeereza. So oluvannyuma lw'okubimpeereza nakoze ekisoboka okunoonya omukulu ono tulabe tusobola okukwata tufuna obwenkanya mu balance story. So kati kino nga kiri wano bwe naaba mufunye njagala naye muwulize ebigambo bye byayogera emyaka ngifunye na buli kimu ekikukwatako ekitonotono njasobola ddunnya okubatenga nti mugamba deni tumankinge tulabe bwe bikwataganira. Emyaka gye yali abaddeko eruweero bwonna gy'obadde nga olunaku lumu lwamusisinkanako lwali lumu lukaluka Lugogo. Namusanga Lugogo naye ng'ali bize nengezaako okwogera naye naye ng'ali bize. Waliyo ekivulu kya kamiliyoni ekyokubiri nga kino kyokugwa ekyaggwanga mujje naye ng'ali bize naye ng'olaba mwemalayo. Yanagezaako connectinga naye nga womanyi nti tebakumanyi bulungi ali mu babebekulu abo abamawulire baali bangi ngamba kankireke tomanya luliba olwo nomanya n'ozuukuka. Yes sir. Anyway nga olusiibye katulabe kikinza okuwate nga kiddako abaganda ffe abatulaba mwebanye mwebalire ddala katulabe gye kikinza okuggukira. Ntakumira mpeera bankuumire. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.